Kali kino kyakulabula bazadde. Omuzadde yenna njala kulabula. Mbasaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Bw'oba olina omwana ng'atera okufuna ekifuba oba afunye ekifuba, mwegendereze nnyo waliwo sirapu eziri ku market. Sirapu zino za bulabe. Mu ggwanga oba lya Sierra Leone, if I'm not mistaken, sirapu zino zassa abaana bayitirivu ate nga ziri katale zitundibwa. Nkimanyi Uganda ziyinza okuba gye ziri. Omwana bw'alala mufuba nnyo okulaba omwa habo gani muwazo sirapu mbi zigenda kutta abaana. Ekirala, nawuliddeko nti waliwo system gye bagenda okuimplementinga by force eya okufuuyira ensi buli kitundu kyonna ekya Uganda by force. Waliwo ne posti zinabe zitambula mu WhatsApp, simanyi amakenda ge banyookeza, simanyi okugoba ensiri, simanyi kola. So waliwo ebintu bingi nnyo bye bakola okulaba nti bakendeeza ennamba y'abantu nga mufuna obuto obw'ekika ekyawaggulu. Kati mubazadde mugezeeko nnyo okuba nga muva ku sirapu ezo, muwa abaana bammwe hago gyali asobola okuwonya ekifuba ekyo. Oba tomuwadde hago, at least mugende ku injections naye sirapu mbi okusinziira ku information gyekuŋŋaanya. Si waliwo sirapu eziri katale embi, mukyegendereze. Ekyokufuuyira ensi by force, ekyo nakyo mukyegendereze. N'okuba ebintu biri ku market ebizze mubikozesa nakyo mukyegendereze. Si birungi ngeri obulamu bwammwe, kubanga waliwo kyebakola ekigendere ekyokusaanyaawo abantu mufe mpola. Tebabaagala muli biyenje, bakikola baagala mufe nga muli biyenje, mukitegedde. So no mutandika okukitegeera bulungi nnyo, mujja kutegeera ensi nga bweta. Munaagana okutegeera, nze munnaye sifaayo buli kimu kyogedde, mbagambye muganye okutegeera.